ko jako akawuwo. Abasawo be basooka okwekalakaasa. Bannansi ne baddako ne beekalakaasa. Okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 eno yateekebwamu ensimbi ezigenda okukozesebwa okwongeza abasomesa ba sayansi omusaala, wabula nga kino kyaleka bannaabwe abasomesa amasomo ga arts nga bakiisa ensingo nga bano n'okutuusa kati bakyagenda mu maaso n'akeediimo. Tetwagala okubeera nti tupretendinga nti tuli mu kusomesa ate nga tetusomesa. Tosobola kufuna nti omusomesa afuna miliyoni 4 nga mwenkanisa qualifications nayingira mu kibiina ng'avaamu ng'oyingira ate gwe nga bakusasula emitwalo 8. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku City House mu Kampala, ekibiina ki Democratic Party kiwagidde abasomesa bano era ne kibasaba okugenda maaso n'akeediimo kano okutuusa nga bongezeddwa omusaala nti kubanga ensimbi esobola okugubongeza weeziri. Bano bonna gavumenti ezzeeyogera nabo n'ebasuubiza. Abasomesa ba sayansi yali abasuubiza dda. Bwe bazzeemu okwekalakaasa n'eyogera nabo n'ebasuubiza. Aba arts bwe balabye nti kisoboka nti bannaabwe bakoleddwako nabo ne bavaayo ne beekalakaasa ate nga batuufu kubanga bagenda mu bibiina byebimu batula mu staff rooms ezimu naye kino mu nteekateeka enkadde kibaddewo omusomesa wa arts sente z'abadde afuna zibadde ntonokokko kwezo omusomesa wa science zakolaki zafuna naye difference ebadde around 30% only. Omwogezi w'ekibiina kino Okolelo Opiolo Amanu era akubidde abaaliko bammemba b'ekibiina kino ki Democratic Party omulanga wabula ne bagenda n'omuyaga naye kati ate ogugenda maaso n'okuyuuga nti baddembe okudda mu kibiina kyabwe ekya DP kubanga ebifo bikyaliwo. Twagala okutwala akakisaka okuyisa omulanga eri abo abaaliko bannaffe nga bagenda mu weema naye nga weema ezeemu ebituli empewo egitwala okukomawo ennyumba yaffe twagitereza bulungi twagizimba tetukyalina buzibu bwonna era ebifo ebya buli omu bwe biri. Opiyo ku nsonga y'amagye g'eggwanga aga UPDF okuyingiza abantu abajja abaagala okugeeyungako agambye nti tekirina buzibu abo bonna abaagala basobola okugeeyungako mu kaweefube ow'okugenda mu maaso n'okukuuma emirembe mu ggwanga. Eddembe lya Uganda ng'eggwanga kubeera nga liri ku lutinga abantu mu magye ekiseera kyonna lyekyagalire so saagala kukiteeka nnyo ku lutalo olugenda mu maaso oba obutabankwata obuli mu ggwanga lya DRC. Ono era asabye abakulembeze b'omukago gw'amawanga ga East Africa nti bafube okulaba ng'ensinkano gye babaddemu olunaku olw'eggulo evaamu ebibala okusobola okuyambako ku bannansi b'eggwanga lya Congo okuvvuunuka obusambattuko obuva ku bayeekera b'akabinja ka M23. Era tugamba abakulembeze nti bwe muba nga mwogera nga mukola okusalawo nga mulina ebikolwa bye mukola mutunuulire nnyo omuntu owa wansi n'engeri gy'agenda okukitafutamu. Ebintu bino ebimu bibeerawo olw'okubanga nti ebigambo bye twogera ffe ng'abakulembeze ebyo ebikolwa bye tukola ng'abakulembeze n'okusalawo kwe tukola kubeera n'ensigo gye tuzimba mu bantu. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Okukubiriza abakulembeze nti mu buli kimu kye tukola mu buli kimu kye tusalawo tubeere nga tuli beegendereza obutaleetera abantu baffe wansi buzibu.